Omukyala nnyina w'abaana abagambibwa okusobezebwako okuva mu mbeera n'agwa omuvubuka Katenzi Isman Bulago kiddiridde okwegaana nga bwe yasobya ku baana bano ab'emyaka okuva ku 6 okutuuka ku 10 so nga abaana babadde bamulumiriza okubasobezangako mu muzigo gwe oluvannyuma lw'okubalimbalimba n'ennusu 2 ne Sweet wakati. Katenzi akwatiddwa ba ssentebe b'ebyalo nga kati akuumirwa ku ofiisi ya ssentebe w'e Kibira Bizzooni kigambibwa nti aludde ng'asobya ku baana bano ng'akozesa olukujjukujju olw'okwefuula ayagala okubatuma ng'abazadde bwe bannyonnyola. Katenzi oluvannyuma akkiriza okusobya ku baana bonna nti era buli omu yamuwa bye baali bakkiriziganyizzaako ekintu ekijja abazadde mu mbeera. Mwana myaka eno wezekyo tulina n'ensonyi okubeera wano sijja kuli lwakwati muvubuka munnaffe tulina kyakukola naye kiswaza nnyo. Abatuuze b'e Masajja Kibira Bizzooni okubadde ne Ssentebe David Mayanja bavumiridde ekikolwa kya Katenzi. Twenyamiza nti omu ku baana abakoleddwako ekikolwa kino twamulonda wa nnaku 3 okuzza abadde awezza emyaka 7 omwana n'ajja n'abasobyako. Ebyo ng'obitadde ku bbali ab'ekitongole kya Child Advocacy Africa enkyaleero batuuzizza omusomo ku Namirembe Resource Center okutema empenda ku ngeri gye bayinza okubangulamu abaddukanya ebibiina by'obwannakyewa gamba ng'ebirabirira abaana abatalina mwasirizi n'abalina obulemu ku mibiri. Omusomo gwetabiddwamu n'abasirikale ba poliisi abavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'amaka. Akuliddemu omusomo guno Freda Luzinda agamba nti omusomo gutegekeddwa oluvannyuma lw'okuba nti abantu bangi bazze batandika ebibiina nga bawuddiisa abazadde nga bwe bagenda okubasomeseza abaana baabwe so nga omwana alina kukulira mu bazadde be. Tusobola okukkiriziganya ebintu ebituufu ebyokukola tulekeraawo okulowooza nti nno abaana kintu kiri awo bubeezi kiringanga sukaali gwogenda n'ojja mu dduuka n'ogula. Akiikiridde kamiishona akulira ekitongole ky'abaana n'amaka mu kitebe kya poliisi mu Uganda AIP Gad Mfitundinda ategeezezza nga poliisi bwewagira emisomo nga gino kubanga giyamba abantu okumanya amakulu agali mu bazadde okwekuliza abaana baabwe. Ne bakula nga bamanyi nti newankubadde abazadde baabwe bavaawo waliwo omuzadde omulala eyayingirawo. Abamu ku beetabye mu musomo guno bavumiridde ekyabazungu okutwala abaana emitala wa Mayanja nga beefudde bagenda okubawa obuyambi. Bwega Ibrahim ne Kakoza Ronald be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.